Shati, thank you so much. Ninyariteterara waguru mongo. Rangana ayobore munonga. Tugenda kuwulira ebitundu bibiri. Honorable Samu, ebirukuza kukora town speeches. Ebisingo birabye. Nsaba abantu ba Katonda tubeere bakkakkamu okuwulira obubaka buno. Tubeeko ne bye tuyiga. Olukungaana olwenkanidde wano tuleme okulowooza mu speeches ezigenda okuddirira zokka, naye tulowooze nnyo ku bigambo bino bye tugenda okuwulira. Essuubi lye nnina nti buli muntu abasinga obungi wano ebitundu nga 99 n'akatonnyeze akamu bayinza okuba nga olulimi lwenjogera baluwulira. Canon Ruth Nankabirwa tusanyusa okukulaba. Kama yebazibwe Le Canon Gasom naye Mukama siimwe twabashemerwa. Ekitundu kye tuva okusoma mukiwulidde. Tetugenda kusoma Bayibuli y'Oluganda gya binnyonnyola. Naye mbaddemu obubaka obugamba nti omuntu kyasiga kyakungula. Tosobola ebijanjalo bya mirundi mingi bya ngeri nyingi. Tolukubaasa kubyala nambaale fe abalimi ate n'okungula sayitoti. Obamba tuwunze simanyi ninza garuka okumubaliisa nosota naaba Canon Ruth ayinza okutegeera kye ŋŋamba. Kale katugambe bwe tuti. Kale kaŋŋambe bwe nti ensujju mugimanyi, ekyongo ate ne watermelon mubimanyi. Biringa ebyagala naye bw'osimba ensujju olina kukungula nsujju. Tokubaasa kusalira watermelon abakuba ne bishani. Buli muntu ky'anaasiganga kyajja okukungula. Bwe munaabanga mukkiziganya nange twebaze Katonda n'engalo ennyingi nti Honorable Sam Kuteesa bye wasiga olwaleero birabise. Olwaleero okungudde ne famire eyo. Bw'osiga obukyayi okungula bukyayi. Bw'osiga omutima omubi okungula mubi. Era njagala okukutegeeza nga nyimiridde ku magulu gange abiri nga sikankana nti eriyo abadde balowooza nti omukolo guno tegusaanidde kubeerawo. Kubanga basiga ensigo efaanana bw'etyo, amakungula gaabwe gajja kufaanana mu ngeri eyo. Bw'osiga obulungi okungula bulungi. Omuntu ekyali kubiba nekyali kushaaluura. Kandi omucecezi n'azaala omucecezi. Kureka embabazi konka nikabanza nikacecera obukakiri kato kuyoka akura kaija kayisa konka kakateteisize omushezi n'azaara omushezi. Ntubaasa obutatangaara Honorable Sam kubanga gy'ova wali wafaanana bwe wati wali tewalina ttima wali watya Katonda. Engalo zeeno ozimanyi ziba ntono olwo basanyuse nnyo ng'onola nga bwebasanyuka tebazikuba. Tetuyinza kwewuunya kubanga Elizabeth na Konsia
mu mwaka gwa 1939 ne bakkiriza Kristo okubeera omulokozi waabwe ne balokoka muova ntitangara kaki abali kukimanya ekyo bakakiteerera mu ngalo nyingi nsimalanga bwekyo